Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe Kooti YAMAKA olwaleero wano ku Star TV ku Star FM ate naawe ali ku YouTube. Olwaleero tuli eno bayitayo Kawanda nga gye tuzze okulaba ensonga za mikwano gyange ate oli awo n'okubayambako okufuna essanyu. Nkubuuzaako mukwano gwange n'enkwebaza emirimu gyonna gy'okola n'ensaba otuule okalire ntambule naawe. Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe Kooti YAMAKA. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange n'enkwebaza emirimu. Weebale kola, weebale kupakasa, weebale gyonna gy'okozeeko. Alaba programu eno nga budde bwa kiro, osiibye otya eyo kulikayo yonna gy'obadde olunaku olwaleero. Ali nange ku ssaawa zino ng'obudde bwa ku makya wasuza otya mukwano. Kuba buli omu agiraba mu budde bubwe era buli omu agiraba akaseera k'aba afunye era buli omu agiraba okusinziira ne mu nsi gy'ali. Mbalamusaako mikwano gyange, mbeebaza emirimu, nsaba Katonda abampeere birungi byereere. Alina obuzibu obuteebereka, nkusaasidde nnyo mukwano. Alwazizza, saba Mukama Katonda akusuuse, so nga n'abafiiriddwa bitalo nnyo, bitalo ddala. Tuli eno Kawanda, tuli eno ne famire yange ntono bweti era tuweddeyo ewaka mu nnyumba. Tutudde wano mu luggya lwaffe ku mukeeka gwaffe wetuzze nga tusaba abazira kisa abalaba programu eno okuwuliriza ensonga zaffe ate n'okutuyambako olunaku olwaleero. Ngenda kutandika ne Maama amanya ne bw'ogaleka onnyumizeemu ensonga zonna nga gye zaatandikira. Nze kyenzijjuke natandika okutegeera nga mbeera ne Maama ne Taata. Wabula kyenzijjukira otegeera Maama yali mulalu. Kuba olunaku lwenzijjukira Maama waakuzaala yali mulalu. Ekyo nga tewakiŋŋamba nasookera kulaba ku Maama nga yeeyambula kale ng'afuna obulwadde nga yeeyambulamu engoye nagenda ku kkubo ne yeeyambula. Kati ne tubeera mu eyo embeera. Maama bwe yeeyambula nga yali yagwako eddalu nga ffe tetumanyi bataata ng'akimanyi nga tuli bato twali tubeera Luzira. Kati Maama bwe yeeyambula ng'agenda ku kkubo ng'aggyamu engoye zonna ng'ayambala empale ku mutwe. Bula nsaba omwami wange okunsonyiwa bimunyumiza olw'okutya okuswala. Kati Taata ng'akwata Maama ng'amutwala e Butabika. Twali bato nga tusigala ewaka. Wabula Taata nti yali yajjanjabako Maama. Taata yakoowa. Taata yadduka ewaka n'atulekawo nga tuli bato nga Maama amututte e Butabika. Ne tubeerawo nga nze nsobola twalifuna mukulu waffe tuli basatu. Mukulu waffe omulenzi ono wa mwami nsanga naye ne tulina basatu okusongerako kati. Taata ng'akwata Maama ng'amutwala. Muno tafunyeemu mwana yenna amufaananye. Laba ono. Naawe ono muwala. Bawala batera okufaanana bataata baabwe bwe batyo. Ajjajjajjajja mukazi watunga olabye. Ojja kwongera ozaale tofaayo. Taata ng'atwala Maama e Butabika ng'amulekayo nga ffe tubeerayo waka. Taata ng'atuddukako mu nnyumba olw'embeera ya Maama nti naye yali agikooye. Twabeerawo Landiroodi n'anoonya Taata. Taata n'abula. Landiroodi n'atugamba tuve mu nnyumba. Tetwavaamu kuba twali tuli baana bato. Nga Maama abeera e Butabika nga bamukuba eddagala naye nga nze ne mukulu wange omulenzi. Kuba omulenzi kati yatubulako tumanyi gye yalaga kati. Myaka mingi abuze. Kati Taata ng'agenda ng'afunayo oba mukyala mulala tetumanyi gye yabulira.
nga tugenda nga tulambula ku maama ebutabika. Kati batuka ekiseera maama ndoza bamukubanga ku ddagala nga kakkana ng'akomawo kuba era bwe yaddanga engulu nga sobola kulowooza baana be. Akomawo yatusangawo landiroodi nga ennyumba yagijjako amabaati waggulu nga tusobole ovaamu naye nga tetulina gye tulaga. Maama we yajja ng'atereeramu nga bamukubye eddagala ne tuvaawo. Maama n'afuna ennyumba endala aba tetwaddamu kulaba ku taata. Kati nga tubeerawo ba twali tulina maama waffe mukyala wa muganda wa taata alina ku ssomero erimu lyakole yeeruzira ng'asaavingako mmere nga maama atukwasa baketi nga tugenda ku ssomero eryo nga batuwa emmere nga tundoza omukyala bwe yatugirangayo emmere ng'atugirangayo akawunga n'ebijanjaalo kuba taata yali teyadda. Tugirangayo akawunga n'ebijanjaalo ku ssomero baka baamumanya ne bamugoba. Mulongo twabonaabona nga tuli bato. Mulongo omuntu oyinza okwerabira omuntu akuyisizzaako obulungi oba ng'oli bulungi tosobola kwerabira lunaku lwe wali mu mbeera mbi. Twabeerawo ne maama abo nga tazeemu kutabuka. Kati abantu ne bamutandika omugamba tunda eby'omu nju nga bayise ebbanga taata teyadda. Tunda ebintu by'omu nnyumba otwale abaana mu kyalo. Maama yatupakira n'atunda ekitanda n'akatanda ne tusigazayo emifaliso gyaffe n'atutwala mu kyalo. Yatusookeza waabwe. Obudde bwali bakawungeezi twali bato naye waabwe twali tetutegeerayo. Yasigala wa taata we. Bagenda ewaabwe maama we amuzaala. Olwatulaba yasibawo ennyumba n'ayingira olusuku n'agamba ebyana bitambule bive wano bigende nga bizunga. Maama waabwe yakola ensobi n'amugaana okufumbirwa omusajja oyo n'agaana. Kati bajja kuzunga bonna. N'agamba nze oyo omusajja sirimuyitako mukoddomi wange. Akuze ku kyalo kuno yakula ku kyalo kuno nga mulaba bakuluze ne muwala wange n'amaana amuwasa. Ne mugaana okuwasa omuwala wange n'agaana bajja kubonaabona. Yatugamba byana mwe mugende ewammwe. Twali basatu n'ekitoo kyaffe ekirenzi kati kikuze. Boda abantu ne baboda zaali zizzeeyo ezatuleeta bwadde bwali buwungedde. Kati ekawungeeza awo abantu abaali batumanye ewaffe nga bamanyiyo ku kyalo kuba byerinaanye ekyalo ky'abamaama n'ekyaffe ne batufunira boda batugamba mugende. Ababoda ne bagamba baana bano batwale ewa gundi. Eyo gye twalaga kale baatuyisa ku kika naye ate nawo bwali bukojja bwa taata. Tugenda ewa jjajja ku bukojja ewa taata. Twatuuka ewa jjajja twamusangawo twasangawo bazzukulu be baali basiise ebinyeebwa nga bafumbye n'emmere. Jjajja naye najja obudde bwali bukwatidde ddala. Jjajja n'akuba mu ngalo n'agamba abaana ni abaleese wano. Abaana si beetaaga wano. N'agamba boda ezibaleese ziriwa ne bamugamba zigenze. N'agamba mukeera ku makya n'engoye ze munjiddemu n'engatto temuzijjaamu. Mulongo jjajja oyo yankwasa obusungu sirimwerabira. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo babiri Sarah gemanya gange. Nyongera kwebaza emirimu ekisinza okuneewuunyisa banange ebintu bifaanagana. Omwana byali mu kwogera ate nze obwongo bwange butambula lulala. Omukyala ali awo mu kiyembe. Maama we yamuzaalanga mulalu. Naye wakiri omwana w'omuntu oyo musobola okumufaako ye maama we yafeera mmotoka yamukubira mu bulalu. Mbutereezi nebulabu ne bukomawo. Kati oyo jjajja n'agamba abaleese wano boda nsanze zigenze naye abaleese wano mukeera. Jjajja yatukkiriza kujja mu ngoye twajjamu ngato ne stokisi twazisigalamu. Yatukeeza essaawa 11 n'atutika emifaliso gyaffe nga muto waffe yafusse. N'atugamba mugende naye nga ne gye tugenda tetumanyiiyo. Mugende muddeyo gye mwavudde. Yali etuluma tuli bato muto waffe muto ddala kirenzi kito. Ne twambuka wabula nga tukkirirewo oyo jjajja. Twatulinawo omukyala we twali tuyise yali mukyala muwanvu nga mweru. Era nabagamba eno mukyalo wabeerayo abazungu. Bagamba ndabye omuzungu era tubeera eno ku kyalo tujja tambula zinkume mbalage wabeera omuzungu. Twali tukomawo ku makya twayita ku ssomero. Ku ssomero abaana nga batutunuulidde. Ne tuyitawo n'emifaliso igenda gitonya emisulo. Nze nkaaba n'omuto wange akaaba omulenzi ng'atukulembeddaga mutambule gyonna gye tusanga gye tuba tulaga. Twali tutambula tuyise mu madduuka tulaba abantu nga batutunuulira tetwafaayo ne twambuka.
atwambuka ew'omukyalo oyo gwe nagambye omuzungu kuba tumuyitako nembaga omuzungu namulabye wano mukyalo naye wabeerayo abazungu genda okuba omukyala ng'atuyita bannaye ng'avaayo nga yeye mpaga omuzungu wuyo gwe namulabye kuba mukyala mweru jjajja waffe oyo ng'atuyita nga tuuza abaana mu mulagawa tumugamba tuddayo gye twavudde gye batusindise batugobye natugamba wano wewammwe bakuba babayisizaawo kati kajja n'atulya twasanyuka kuba omukyala yali mweru nze mwegombyeko bweru bwe nemugamba tugenda kubeerawo omuzungu olwo twasanyuka ne tukyama natugamba wano wewammwe lwaki muvuddeyo eri wajjajja wammwe ndi jjajja atugobye natugamba mugenda tandika kubeera wammwe mwali mumwina oluganda lwonna oba nga mwina bwe mumuyita kati ffe twali tetumanyiiwe naye ng'ate we ku kika kyaffe wabula ffe twali tetumanyiiwe yatulaba nga batuyisaawo ng'atumanyi natugamba wano wewammwe ku kika we mulina okubeera mujje mubeere wano twasanyuka mulongo n'atuwa ekyayi ku makya ne tunywa ne tubeerawo kati nze wabula nali mulwadde maama yali tannaddayo wabula nga maama w'omutwe gwe si mulamu bulungi atambula dde eno ayogera nnyo atambula nga dde eno ng'ayogera nnyo kati kojja waliwo omwami gwe twamusanga obadda tonjagala omuzindalo gwange ng'ogwagala nvaako Kim ngendera mu motoka awo waliwo obundaazi ne kasoda emabega ne kanuvido obundeetereko wano bubadde nno bwange temulowooza nti mbadde mbuleetedde mmwe nze mbadde nzijandyako ng'enjala ennuma kati ne tubeera ew'omukyalo oyo kati oyo kojja gwe twamusanga naye muvuka gwe yalabeera nagamba genda oteege emmotoka ewaliwo kosita yali ng'eva ku kyalo ng'enoonya abantu netuke kaliisizo neekomawo eno e Kampala kati kosita maama yali agirinnye kuba mama yali amanyi atutadde eri yakomyeyo Kampala anoonye taata nga mulwadde kati kosita neeyimirira maama ne bamugamba omulwadde genda naye tusigale na bano omulenzi omuto n'omulenzi omukulu maama yantwamula nga ndi mulwadde agamba ye agenda kunoonya taata tasobola abeerawo nga taata tamanyi gyali nga n'abaana babalese tamanyi gyabalese ne tugenda twatuuka e Kampala twagenda wa taata oyo mukyala we yali afumba akawunga ku ssomero twagendawo nga ndi mulwadde taata twakonkona omusajja yagana otugulira mulongo nga ndi mulwadde twasulawo ku mulyango nakonkona namugamba ti sigulira omwana wa muganda wo nze ne wotanzigulira twasula wabweru mulongo oli ku Star TV program kooti YAMAKA tokaaba maama tokaaba ebizibu by'ensi eno bwe bityo tebubadde bwammwe obadda tetukolagana tesinakolaganako naawe okuva lwe nazze wano obudde bwe bakukwatako gyendi ng'otunula eri amanyi eno si muto nnyo kale fukamira weeyanze laba amagulu kale oli ku Star TV program kooti YAMAKA kale tuula kasoda ke tujja okugabana kale tuula kapapulo kamaze amala yagira kati bwe babagalira wabweru twasulawo wabweru ne tukeera twava nga tebanaggulawo kati ne tuddayo we twava nga tugenda mu kyalo ne batulabirirako ko ne batuwa ekyokwera maani bamugamba omwana muzzeeyo mu kyalo oboneebone weeka naye nga tolina mwana babeere ne banne ne tuddayo mu kyalo kale ne tukulya kati awo n'otandika otya obulamu obulala sooka ombulye ku mbeera ya maama gy'alimu kati ku ssaawa zino ekya maama ye obulwadde bwe kuba bbaawe gy'ali kati kuba naye kati baayawukana yamubbako abaana n'amulekawo era olw'omutwe omusajja yangamba natambulirako maama wo naye obuzibu bwa maama wo buva ku maama we yamugaana okufumbirwa taata wo ng'akyali muto kuba omuvubuka yakula amulaba n'agaana n'agamba maama we yamukolimira n'abaana baazadde n'abaana be balizaala nekyebongo taata waffe ali musi muno talina kyayina jjajja wammwe oyo gyali yabikola maama wammwe ebyo bwe wafuna kunaaba wakola otya namuloota naye bwenanaaba
Namulota nawe nasooka kulota maama najja emisinde n'angamba bujobeera wano nga wanneekweka kati nkuzudde namaana adduka n'agenda era nga olaba omulalu kati nazamu ne mulota ng'atudde mu ntebe alya mmere ne mugamba yangu oli emmere bange takusanga wano olwamulaba nga ono ayingidde naye namweyambulira engoye zonna. Ogwokusatu ne mulota maama nga yeebase ku buliri bwafaga mumpe ssente lwaki temumpa ssente kati mulongo wayogerako n'ogamba ddamu onaabo olabe ekituufu naddamu nenaaba nalota maama nga nsongera ku mukyala ng'ali wala eri wansi mu kikko wali y'amayinja nemunuulira omukyala nga simutegeera ngenda okutuukako banaye nga jjajja nga mukambwe anagonjisiza olutiko. Omuntu yenna bw'ofunanga kunaaba osobola okusooka okunoonya okuloota ebikubuzaabuza. Osobola okusooka n'obiroota nga tebitegeerekeka. Tugenda kuwa wadde wabadde totwagala, tugenda kuwa mweko katono. Oyinza okusooka n'obiroota nga tebitegeerekeka naye oluvannyuma era obiroota ne bitandika okutegeerekeka. Era bw'omukwata omugamba munnange kunaaba njagala ntegeere lwaki obulamu bwange ekyo kyonna kyonna ekyekwese ekiringa ekibuzaabuza okutereera kwange, ekibuzaabuza ezzadde lyange, ekibuzaabuza emirimu gyange njagala nkitegeere. Tolaba nti singa tewaddamu mubuuza jjajja oyo tewandimulabye gy'abadde yeekwese. Mutuukako wansi mayinja eyo nga mukambwe ng'alina emmere ku lulagala ataddeko obulagala butini ataddeko eminwe ebiri wabula nga tengenda otunula erudda ate nga maama waali atudde naye ng'atudde mu bulinga obukyafu obubi nga bungi bumwetoodde ng'alina n'omwana wange oyo naye ng'afaanana bubi n'angamba oyo y'ensonga lwaki obonaabona. Oli ku Star TV program kooti yamaka omulongo babiri Sara gemanya gange tugende maaso. Nenvaayo wa maama nenkomawo ewa taata. Tugambe ne tutandika obulamu obulala. Ntandika obulamu obulala. Embeerako wa step mother wange nga nvuma nga nangira oyo nenvaayo ne maama taata yafuna alina omukyalo omulala naye taata nandatwalewo omukyalo omulala. Nembeerayo omulongo oyo yanvuma yampisa bubi. Bwe nafuna omulimu nangoba nange atambula wano onviire. Naye n'akalimu kenkola ennansana eyo nga naako akayumba kenkoleramu era ke nasulangamu. Naye nga nkera kumakya neesaba Mukama ampa omusajja nfumbirwe. Mukama nampa omwami wange ono. Musanga n'ono bebi namusangawo nga wa myezi 5. Omwana bebi nga twakamugendako amaaso g'omwana ono gabadde ki? Gwe wagasanga bw'oti? Nagasanga gatandikiriza okukyuka naye nga gakyuka mpola mpata nanga. Taata sooka ombuulireko ku maaso nga tetunagenda ku nsonga ndala zonna. Ensonga y'amaaso kati nze ndowooza nyinza kirambululwa kuva mabega mulongo kiwanvu kati kantandike ndowooza nange gye nina otandikira mulongo nze okutegeera kwange okutandikwa nti nina kyenzijukira nalina emyaka nga 5 nga mbeera ne jjajja azaala taata naye ng'omwana omuto saamanya lwaki nali mbeera ne jjajja nga ndi muto naye ng'ate maama wange bwe baali bamuzaala nga jjajja abeera Kyemmanga maama baali bamuzaala Kyengulu bwe kyali maama we jjajja woono kugamba mwana we tofumbirwa muntu oyo gwenkola ki gwenkuze nga ndaba. Tugende maaso. Kakati engeri gye nali muto nze saamanya era nga toyinza kubuuza kasoba ng'ofunye ekyokulya oba ekyokunywa n'ensomerayo ekibiina ekisooka ekya nassale ewa jjajja kwa nzijukira bulungi era nsobola n'okwetuusaawo essaawa ya leero naye nali awo nga tumaze nassale taata najja wa jjajja kwa nange gwe mulundi gwange nzijukira gwe nasooka okumulabako n'agamba jjajja nti omwana ono omutwala namugamba ye omwana omutwala lwaki mujje wansi yonna nga oli luddawa kati ebyo bye baayogera bwe byaddako saabimanya naye nga okukkanya kwe baatuukako taata yanzijjayo gye yantwala nga alinayo omukyala era namusanga nga alinayo omwana ng'alinga bebi oyo nemugamba era tusoma kwatuuka nemugamba ye taata siddayo kusoma wa jjajja kuba jjajja yanjagala nnyo ng'era bw'omanyi bajjajja era sirina kyenyinza mwogerako jjajja yafa nga ndi mu P4
nali mu P4 kakati bwe yantwale wa maama oyo teyambeerera mwangu kuba yali muwala muto bwe mbanga nzijukira yali muwala muto alina bebi kale alaga nti anjagala nga taata waali naye nga taata bw'avaawo ng'akola ki nga byankola byali birala kati bwe nva ku ssomero awo kubanga n'oyo omukyala yennyini nakola ebibuuzo nambuuza okoze otya ebibuuzo koze sponsorship ne tumaliriza ali ewaka kale n'ateekawo embeera eyayagala okungoba awaka ekyomukisa omulungi awaka yeyandekawo era nasigalawo nebbaawo yavaawo n'abaana nensigalawo olw'ensonga z'awaka nze zesaagala kweyingizaamu kuba yabeeranga gyali n'akuba essimu awaka n'aŋŋamba nti bw'akuba essimu mugambe wendi kati ez'ensonga kuba nali nkuze asinza kweyingizaamu nsonga ezo era beegoba byabwe nandeka awaka kati wetubeera ewaka muzeeyi tafaayo biki ng'era omuvubuka okuze n'otandika okweyiya kupoota kati naye obulenzi eyo nga tugenda ne tukandula ebisambu ne batusawaayo akasente akebezaawo ng'omuvubuka ndowooza okumala emyaka nno gyawerako myaka ng'ena kubanga tutuula 28 senior 6 212 kwa 212 era najja mu kibuga muno naye nga nze kukola bupoota nga mpoota naye ng'ebiseera ebyo byonna nze maama wange yafa maama wange saamulabako bwe navaayo ebyo byonna bye mbadde nnyumyawo paka sirina naye kati kanyumyeko ku sitole ya maama adde neerabidde kwa maama oyo bagenda okuŋŋamba nti afudde ndowooza nga ndinga mu P6 kijja kitya kati nabuuzanga taata bwe namulabako ne mugamba naye maama nanga maama wo gyali naye ng'akoma okwo maama wo gyali kati batuuka okuŋŋamba twali tugenze Namulumbe ne bagamba no maama wo yafa nze maama wange bulijjo mulamu era nababuuza maama wange bulijjo mulamu ne bagamba maama wo bulijjo mulamu era bulijjo akunoonya konze naye nga nsonga ki taata lwaki abadde bulijjo takola ki ne bwe yandiŋŋambye nti ali sayidi kitundu bwekiti wa kitundu bwekiti teyamundaga wabula yafa ntegeera kubanga bagenda okuŋŋamba nti yafiira Namulaga awo mu ddwaliro naye baŋŋamba nti yazaalayo ki yazaalayoko abaana bandibadde baganda bange abato 2 naye mu musajja omulala sirina kyemmanyi kaakati wano 2012 awo nga bwe myaka bwe tugibaze nga siina mirembe emirembe egyo nga mulongo ne bwe mbeera wano yabulwa emirembe nga alaba omukyala nga buli wabeera alaba omukyala amujjira ng'alinga yeebase naye nga yamulaba kyokka omukyala oyo yayita mwagala step maama we ye yamuwerekera ku malaalo era nemala naye ne muloota oyo maama kati nebuuza lwaki yamuwerekera ku malaalo okunoonya amalaalo ga maama wate nga yayita mwagala mu buto bwe bwonna kati mulongo kyajja bwe kiti kati omukyala oyo naye alinayo baganda bange 2 oyo gwe nabeera naye step mother mu kubeera nabo mala ebbanga nga ŋŋamba yinzi ku nsi ndiko bw'omu era nga ntuuka n'ekiseera ekintu kye ŋŋamba ne bw'ova ku nsi teri akwagala ne bw'ova ku nsi teri akwagala nkiwulira mu mutima gwange ng'ekirowoozo era ne kati ebiseera bino kijja olw'embeera buli lwenfuna embeera nkiwulira muli nga kyenjogereramu ng'ekirowoozo awo nabeera nti ndowooza ŋŋendeko eka Mmengo ndowooza kaŋŋendeko egindi kijja bwe kityo bwe kijja nga bwe njogedde nga bwe nagamba oba ŋŋende ku luzzi oba ŋŋende kati kiri kijja lwaki setta nkunsi ndiko embi nakugamba nze ŋŋenda kwetta ojja kufuna omusajja omulala akulabirire n'abaana n'okukyogera okyogera mu kamwa nga akiŋŋamba namugamba nze embeera embi njiko ngenda kukwata abaana nzire mu kyalo nagamba ennyumba ogiraba ngenda kwettira omwo Omulambo ojja kugusanga omwo ekyo yali akigambyeko ono nabavuga emmotoka agamba nfuna ekintu ekinzijira ekinga emmotoka gikuba eri ofe tolina mugaso ku nsi kati mulongo omukyala oyo ntuuka ntya okugenda naye okumperekerako ngamba bataata bonna mbagamba ne maama wange nategeera yafa
naye nze nga mulongo ne bwe tutula wano nga bwe tutudde nemba nga asumagira nga tunyumya naye nga sisumagidde nga yinza okujja natutula wakati wano nga muwulira kati mba njagala okugamba nti gwe mbadde nkunyumizaako bw'oyazze nga sobola kwenyenya nga mikono gino bagikwatidde wamu nga bwenkiwulira kyamalako ebbanga kuba nalina ne mukwano gwange gwe nali nsula naye nga mugamba nze golaba nsula bubi nambuuza kiki nga ate tusula wano era budde bukya nga oli mulamu ne mugamba nti bw'okiraba naye nze buli lwe tugwa ku buliri nti nga yadde otaddeko kaleedi yako koogera waliwo omukyala ajja atubeera wakati wano ajja n'atuula nambuuza omulaba bulungi ko nze feesi ngezaako gisika naye omuntu simukola ki so amutegeera kati engeri maama gye nali saamulabako yadde mu kifaananyi yadde wa nendowooza nti era ebirowoozo ne binzijira nga mbeera nnyo ku taata nemugamba nze taata nsula bubi namukubira essimu nsula bubi waliwo ne mubuulira ensonga ezo nga bwe zitera kati mulongo kye nakola nga ngambako omukyalo oyo step mother wange twali tukwataganye bwe natandika okukola awo mu 2012 nyingidde mu kibuga kubanga kati naye njagala nnyo bato bange nga ndimu kiri ekirowoozo nga njagala kwejjamu ekirowoozo kiri ekigamba nze siina nga oyagala okwejjamu ekirowoozo ekigamba nze siina muganda wange nzekka ku nsi ekyomukisa omulungi omukyalo oyo namulaba yalaga nti anjagala kati nze obukyayi buli obw'obuto nengamba kyaka byabikola lwakuba yali akafumbirwa muzeeyi nengamba ebyo biveewo era nemugamba emiti yanoomanyiyo gye nakulira ewa jjajja nangamba manyiwo bulungi naye wenkoma nemugamba wokoma nemugamba tusobola okugenda ne tunoonya ewa jjajja oyo njagala kulaba kubakojja kuba nze sikyebaka nangamba tugende nangamba transport omuyina nemugamba muyina gyotupakira netugenda tutuukira emiti yanaawo wabigalo mu tawuni yawe twatuukira naye ngaennyumba eri bagimenya waliwo ennyumba za maduuka mpya twaliwo omukazi omukyala omukulukulu ng'atunda alenga myera ewe atuukawo netumubuuza bulungi netumubuuza omukyala omukadde wano kuba nali kimanyi yafa buuza omukyala omukadde yali wano aluwa nangamba omuntu gw'obuuza ng'emyaka mingi nga yafa dda konze waliwo ensonga kale lwaki mbuuzizza nangamba tongamba nti gwe gundi erinnya lyo ng'alimanyi kitegeeza maama we yayogeranga erinnya ly'omwana we awo we yabeeranga naye bananga abasajja ne bw'oba oyawukanye n'omukazi nga oyombye naye ne bw'oba oyawukanye n'omukazi nga talina magezi ne bw'oba oyawukanye n'omukazi nga tategeera naye nga wamuzaalamu omwana ab'entayitodi okufuna omwana we oyo n'okumulaba kubanga taata we yalina omukisa ogunoonya maama wo ng'akyali mulamu wakiri n'amulabako wakiri n'abaako nina omwana wa mukwano gwange yagenze n'akola DNA ng'omwana omu si wuwe mu baana bayina kyokka mukazi we alaga ti abaana ba mu nju yangambye mulongo mpuli omwana nge saagala mmuwaayo wadde nkikakasizza nti si wange naye mpulira njagala akule ne banne era omukazi ono sigenda mmunenya kubanga nze namusobya mu bino ebiseera okuzaala omwana oyo namugambye nedda omwana ategeere obuzaale bwe olw'ensonga omwana ayinza okukula ng'era all in all olina omumukwata omumutwala ewaabwe n'omutwala nga it's too late nga kitaawe yafa jjajjawe yandimusituddeko jjajjawe yandimutuumye erinnya jjajjawe yandimubuzeebuze era omwana yayinza okugamba yitaata singa wandeka ne ŋŋenda gye banzaala ng'obudde bukyali nolwekyo kati singa taata waffe waakiri yakutwala kubanga maama w'okufa ng'oli mu kyamukaaga omwana aba mukulu egyo giba emyaka 10 na gumu 12 13 ng'omuzadde kyayinza obutalaaja na mwana we olwowulira nga n'owulira n'obusungu bukutta nga maama ayinza okufa nga talaajana olaba bagenda okubuuza
nga erinnya lyono nga bw'onaagamba omwana wange paatu omwana wange paatu era olina okufa ng'omulaajana. Kati mulongo bwe yambuuza ne mugamba yenze n'aŋŋamba baakujja wano ng'oli kaana kato ovuddemu omusajja konze kituufu. N'aŋŋamba naye konze mbadde nnoonya jjajja konze n'aŋŋamba jjajjawo tokimanyi nti yafa konze nakimanyaako naye nina ensonga ze mbadde njagala okumanya. N'aŋŋamba kati omanyi yambuka waggulu awo ewa jjajjaawo sayidi gye bazaala maamawo naye baavaawo waliwo enkaayana n'ennyumba baazimenyawo ne waliwo omukyala ayoza engoye gw'olaba oyo akutamye yamanya ebiddako. Era bwe nayambuka bwe namubuuzaako n'aŋŋamba era naye yambuuza kimu ye gwe gundi konze nti ye. N'aŋŋamba nsanyusa okukulaba ennamba ezo ziraba ze bawandiika awo ze bazinteerawo nti alijja yenna ng'abuuza nga ye gwe gundi nkwatanga ennamba ezo n'enkuba oba ggwe n'okuba. Era olwakwata ennamba ky'omukisa omulungi okukuba yayitamu kojja wange. Era yatugamba ndowooza tewayita na ddakiika ziwera 2 boodabooda yali etuuse netukima n'oyo omukyala maama wange step mother n'atutwala kojjaji boodabooda yo yatwala kojjaji yali akolera mu kutuuka eyo yatwaniriza n'aŋŋamba ekifaananyi kyaffe kye kino n'ayogera bingi okulaga nti asanyuse. Era kale yatusanyukira n'atuwa obugenyi n'amala n'atukwata n'agaa kati n'okutwala gye twaziikaani maamawo n'agenda nga nnyumiza. N'aŋŋamba we namuziika nagula poloti konze ate lwaki ewaka gye mwali muziika ate kyekyabaawo. N'aŋŋamba ffe kitaffe bwe yali afa teyatulaga waffe gye bakola ki gye batuziikira ffe baatugoba. Era n'anvuga kilomita ndowooza nga 10 ne tutuuka n'aŋŋamba we wano era waliwo kijja kya mwana wange na maamawo mwannyinaze. Nange namunyumiza embeera gye mbadde mpitamu. N'aŋŋamba yangenda otuukawo nga wabomose kuliko omuddo ntukuula omuddo nga bwakola ki bwannyumiza. Omukyalo oyo ye yakomako walako yakomanga ku nju eri gy'olengera eri ka distance kaali wala gye yasigala atudde. Ne tuvaayo n'ansiibula bulungi era n'aŋŋamba n'ennamba y'essimu yange eyo togikola ki togisuulanga. N'andagayo kojja wange omulala omu balina ekifo eyo gye bakolera. Bwe navaayo ne tukomawo n'omukyalo oyo era ebibi kale bibaawo nti omuntu yakuyisa bubi ng'oli muto naye namusanyukirako olw'ekyo kubanga bataata bange kyabalema naye nga nze nasulanga nga sikola ki seebase nga n'emisana bwe sijagamba kusulanga n'emisana obudde we buti mbeerawo omuntu najja naye nga gwe tosobola mulaba. Ne bwe nakola ekyo nagenda naliko n'omu ne mukyaki z'abalokole eyo ne bansabirako ekyo kyo ne kiggwaawo. Kati ntandika obulamu obupya 2013 nga nkuze kinetaagisa anti ntandika ngenda okuwasa 2013 nfuna omuwala kamuyita omukyala kuba baafuuse mukyala ne tubeerawo. Twabeerawo emyezi egyasooka nga myezi nga 6 n'afuna olubuto naye nga ewanga ajjawo buzi sijagamba nti yali abeerawo lumu ajjawo buzi n'afuna olubuto olw'omukisa omubi lwali luweza emyezi 3 ne luvaamu. Ne lumuyisa bubi era abe waabwe baali yakitinga nnyo bayomba nnyo. Kati ne muganda nze sigala sobola linnya eyo bayinza okukola ki nyinza ofuna obuzibu ne muganda naye kyembadde nsaba biiru z'eddwaliro zikole ki lisiiti mubeere nazo sente ze bakozeseza zonna ngenda zikwata nzikole ki nzibasasule era bwe kyali nakikola. Ne tubeerawo ndowooza emyezi era gyagiyita 6 n'afuna olubuto. Ate olunagamba ekijja kijje nze kambeere wano kuba n'ewaka ndaba siinaayo bulamu bulungi buli awo nembeera naye n'afuna olubuto era lwali luweza emyezi 3 ne luvaamu. Kyali bwe kiti enfunda 4 naye nga ate 4 tannazaala ono kati ono yandibadde olwokutaano. Kakati
okuva ku lwokubiri nga ngamba tokubira abewaffe okubagamba nti navuddemu olubuto kunze naye lwaki kubanga singa onfaako sinagendayo tebamanyi kunze singa onfaako kikyenyinza okunnyonnyola nekiba bwe kityo kati ne mugamba nafunayo akasente tekaali kangi netugula ebintu etwagula ebintu ne mugamba omanyi lwali ndooza nnaku nga lwakubiri ne mugamba ku Sande nzijja wamwe kyanzigira bugizi wakyanjigira nga kirooto obanga kyanzigira bugizi era olwazifuna nti netukola ekyo netugendayo ne balaga nti batusanyukidde awaka ebintu ne babitwala ne babisiima era nenvaayo naye mu kuvaayo naye olubuto lw'ono omwana ndoza lwa mwezi nga gumu era neneralikira nengamba kati mu myezi 3 kinaaba kitya n'abeera awo yalinawo omusumba gy'asabira sijja kumwogera nga ye era nga mulokole nnyo nangamba olubuto lulina okubaamu kati we lwamaliriza lwakula kati lwali mu myezi kagambe twali myezi nga 6 yandibadde mulamu wange omuwala najja ewaka nendowooza ze tulabako lunaku lumu lunaku lwakubiri kunze yiyi nengamba ono naye mukana akantu ke tulyamu akafonda omugenyi najja naku lumu naku 2 agenda mu wiiki lwaki tomugambako ko ye bwe naamugambako maama nze ewaka tanjagala maama bwe naamugambako maama agenda gamba mugobye ewange saagala baganda bange bajja lowooza ndi bulungi ngoba bannange konze kale nenkiraba nga kitegeerekeka ne mugamba kale n'abeerawo okuva namubuuza mubuuzeeko kyekyamuleeta nangamba maama we yamusindika ajja amuyambeko konze gwe omuntu akola tasiiba na waka bakuyambeko muki nze nzija ndidde naawe okoma olusi olidde n'otegeka olusi ekyeggulo nangamba ezensonga tuzeesonyiwe muleke kasita talina kyalya konze nkirabamu obuzibu bw'ongamba nti maama we temukwatagana ng'ate ono maama yamutumye konze ekintu ekyo kirimu obuzibu nenkitanga omusajja nengamba waaye oli kasita muganda we kasita beebamu tubeeraawo olubuto lugenda luweza kati bino ebisigadde banaiba be babiŋŋamba naye luvannyuma nnyo naye nga tubeeraawo ng'omuwala oyo akukuta tava bugenda waka kubanga twali tubeera Kawempe ewaabwe kyalo bankyogere ewaabwe tewaali wala nnyo ng'agenda nadda kumpi nga kya luvannyuma lwa nnaku 2 naye ffe twalinga tukola nga tetumanyi nsonga lwaki tugamba waayi kati olubuto lwali luweza emyezi 9 mu kwezi emyezi 9 yakomawo nga n'oyo omuwala waali nangamba omanyi bangambye munaku 4 ngenda kuzaala kuva kati konze nga kyassanyu wala teyalwalako ekyanyamba ebbanga lyonna teyalwalako lwaki ngamba akawungeezi ekiro teyebaka bazaali ziwera saawa nga 5 ez'ekiro nangamba ngampulira omuliro ogunjiikidde konze ate kiki gwabadde talwala kiki nangamba konze olubuto lukuluma nti nedda konze ate kiki nangamba n'engoye n'azijjamu n'atandika okutonnya yekka nga atonnya entuuyo empitirivu n'olubuto olwo bamugambye nti lubulirako ennaku 4 nebuuza kiki ndeese egundi ndeese ebiwero muyisaako n'atandika ofuna ngeri ekifuba muno n'atandika agamba mpulira wano mpulira bubi n'atandika okuluguma nga pusi wanze yiyi kiki munaayo obadde ki nangamba nja kutereera naye mpulira bubi mu bulago muno n'omuliro gunjiikidde kati ekyavamu ekyo nawe ngamba muganda wo okuva ku lubuto ku myezi 6 paka kati kukuzaala nga paka esaawa eyo kakati bwe tuvaawo ne mugamba naye omanyi tugendeko mu ddwaliro nanga embeera nejjateera jasitya kanfunyemu ba puresha kunze puresha gwe omuntu atabale nabuzibu puresha evuddewa nangamba lindamu ekyavamu nangamba ekintu kinkutte mbulago si kyassa nangamba wantu wakyayitamu kakonze olimba naawe nangate saawa zigenda no 7 nenfuluma omuwala oyo ng'atudde mu ntebe yali atudde mu ntebe ebbali tanyega konze gwe muno oba abadde ki nangamba nange simanyi ndaba nti nange embeera eriwo si ebadde ya bulijjo konze yiyi nemuyoolayoola awo nemugamba kwata ensawo eyo oba olubuto nalwo lutuuse naye nga yagamba kimu olubuto siinaayo obuzibu wansi eno naye obuzibu butandikira wano kudda muki mu bulago kati tulina eddwaliro lyetwasookako ofuna first aid kuba we twafuluma waliwo neiba wange n'atulya nga
twanguwa n'afuluma n'angamba kiki obadde ki olumu omukyala atuuse konza omukyala tannatuuka naye twakatwala tufunye obuzibu tumuyolayola nankwatirako tugenda ku kkubo ne tufuna booda naye tusooke tuteeka abantu be twafuna first aid naye bagenda omuteekako buli ka oxygen akufuna omukka nga buli kamuteekako konooneka emirundi 3 n'atandika nga addamu okwogera n'agamba wano ndi luddawa ate ani antuusizza wano konza akakkana wole oli mufo kiki kituufu angamba kale bwe kyaddanga nga kisinga ekyasoose nenkubira mukwano gwange awo n'aleeta akamotoka ntumutwala Mulago awo wo twasooka ne tubonaabonerawo ate ekirungi kale kibwe yali anywera eddagala naye twabonaabona kaakati kebimu kambi kale ennaku ze twabeerawo kankugambe nti bwe tugenda ekiro ekyo oyo omwala akubira nnyina mulamu wange amugamba nno ono yatabuse embeera yatabuse yamukubira nga weni oli amubuuza ate kiki yatabuse tuli Mulago kooli ye kale ngenda kujja ddi ku makya kuba yamukubira abudde nga bunaatera okukya mukadde oyo bwe yajja kati bye baŋŋamba oluvannyuma nayo kambiteremu ddala okufonzako budde mukadde bwe yajja mufo ky'okulinnya emmotoka gye yava okujja Mulago yayitira mu muzigo kati nga bulaba lumu eno weeriwo kati omuwala oyo mulamu wange yasangibwawo yali ayoza bintu yamuyitako n'ayingira mu nju ng'ono tayingidde baneiba nga balaba n'amala eddakiika ze baŋŋamba zirabika zaali zikunukkiriza 30 n'amala n'ayita ono n'amugamba gwe jjangu bwe kiri mulongo kakati ne bamaliriza bye baakola ne basibawo ne bajja ku ddwaliro kati nga era nnyazaala atuula eri naye nga mulina obuwuliziganya olw'embeera ebeerawo ne mugana ne twafunye obuzibu buti newe buti naye tetumanyi kuki kwe buva tukoze tutya n'agamba era kirabika byambuto ebyembuto tobimanyi koze naye nga ate talwala nti kati kekadde era alwaleko kubanga abadde talwala yaka musujja gwa biki n'ayogera bye sitegeera ne tubeera olunaku lumu nnaku 2 aliko oxygen bwe bigaana nabyo byemulagula kuba nti balina ebyuma ebineneko kale ne bimukwatirira ennaku ne zituuka nga alina okusumulukuka omwana oyo ennaku bwe zaatuuka n'agamba nga mpulira si bulungi ne bamubuuza owulira otya nti olubuto terunaba kunnuma abasawo bo baabeerawo kubanga n'akasente ke nalina kulongo tuyinza obutakikkiriza nti wano nagulawo naye okufuna sente zizimba wano ne bwe nzifuna nga mbadde ngenda zifuna at least emotoka egenda neyetegula netomera at least nezikwata nensasula nendiirira omuntu emotoka gwetomedde amala ozaala omwana oyo bamulongoosaamu nga takyategeera kuba yatuuka ekiseera omukka yanaguddamu ne gumubula ne bamumulongoosaamu kati amala omumulongoosaamu ne bamuggyako ne bamutwala abaana bano gye babalabirira newayita olunaku lumu nagendayo nga ndaba asobola okutunula asobola okwogera akawungeeza ako ne bamutwala mu ICU ne bampita ye mulongo ne bampita ne baŋŋamba omukyalo n'embeera si nnungi kabeereko wano tumulabirire wano naye tebajja sobola mulabirirayo naye wano aba n'obujjanjabi obusingayo ne nyivaayo ne ŋŋamba maama nja muyita maama nyazaala wange oyo ne mugana naye obulwadde obuli ku ono obulwadde si bwa wano obulwadde buno oba ne mugana nze nsobola okugenda ku kyaki gye nsabira ne tubaako kye tukola naawe osobola nga maama ne muga obulwadde buno bususse okuba obw'eddwaliro yanziramu kimu nze ngende ntambulira omwana eyo bampite nti nze mulogo w'okukyalo ne mugana naye si bwe kyandibadde we yamuzaalira ddala kakati tubeerawo nze nengenda ku kyaki kati nadde engulu naŋŋamba kwata ekifaananyi kyange kitwale ku kyaki gye nsabira obagambe nfa bansabireko yawe nagenda ku kyaki ne bambuuza ali mu mbeera kikonza ali mu intensive care baŋŋamba mbeera eri etya konze ekyamazima amaaso ga takyatunula abadde akyalimu akogera naye nako omumwa bigamba abakabibake baŋŋamba ddayooko otubulira embeera gy'alimu okomewo wano neŋŋenda neza ne mbagamba bwe mukozeeko bwe ntya kye baŋŋamba okukola nti akoze bw'ati nti ne bakwata akasente gyali $7,000 ne bagimpa lwe bampa sente ezo lwali lunaku lwa Sande ne wayita Mande olwokubiri ekiro sanga 6 musawo nampita naŋŋamba nti ono tasobodde era nga bumanyi embeera ebeerawo awo mukubiyisa mu bwangu olina osasula eddwaliro biki abeewabo omulala ne bandekerera kubanga
buli kimu bo bagenda mu kyalo balinda mulambo gwabwe nenkola ku buli kimu bandekere emulago kubanga maama jjajja w'omwana ono ekirangamba sawa nga akawunga yaganze bampe n'omuzukulu wange nkoye empewo ya wano ningo oyinza okyogera nga tebannamubika naye yagamba akoyo sula mu mpewo bamuwa omuzukulu lwaki omuzukulu bamulwisizayo gye bamulabirira nze bamumpe enve wano kale saamuddamu obulumi obwaliwo ekiro lwagenda kuba twamuwa omwana ekiro bwagenda batubikira ne maama w'omwana kati netumaliriza ebyeddwaliro byonna okubiyisa mu bwangu netutuuka mu kyalo ne batugamba ffe tulina twesondesonde tugule emmere tetulina mmere yakuliisa abantu biki ne baŋŋamba nti yadde okyayinaamu aba akasente byesonyiwe oba abantu tebali oba bakola ki okunyigirizibwa kwoyiseemu kukola ki kumala kati mulongo tusulawo kuba baali baŋŋaanya ogenda osulayo mbu sina sula ku buko naye ate abantu abamu ne bawabulamu ne bagamba nti wabaawo omukolo ogwetaagisa okukola munaamukimadde agenda akola omukolo ogwo ne tugenda ne tusulayo era waliwo emikolo egikolebwa naye okumbisa mwangu nti mu kugenda okugira mu kumanga bamaze okunaaza omugenzi bampita nga waliwo emikolo egirina okukolebwako mu kuyita nengenda ne mwannyinaze nga nyazaalo yatudde mu ddiiro ne bamugala sooka ofulumemu tulina kye twagala okukola ki okumaliriza yalemera mu ddiiro era bakwata suuka bati okumuziyiza n'asigala eri ffe ne tusigala eno ne mwannyinaze naye mu kumukwata tumuwe nga abamukyusa omugenzi oyo n'avaamu eddagala eriyenge era lyali linjikidde lyayiika wano liti nerikulukuta nga liri muli ne liyiika kakati mwannyinaze n'antunulako bwali nange ne mutunulako tetwanyega kuba tetulina kyetuyinza kunyega tuvayo ntuuka mu ssaawa ey'okuziika ne mbabuuza naye mbalabe entandama gisima manju wa nnyumba ekijjawo kibadde wali ku nsonda we tuyise okukyama mu luggya lwaki ono bamugje ku kijja wali ne bamuteeka wano mabega w'ennyumba gamba waayi byabuyinza okuba bya famire bikikonze tewali bya famire ekijja kyemmanyi kyekiri ne baŋŋamba gwe bino bireke biki onze waayi kankireke ne tukola bye twalina okukola kati mu kuvaayo jjajja omwana agamba nze sita mwana omwana ono alina sigala wano ne mugamba ate omwana lwaki aba asigala lwaki tuba tetumutwala olwa bye twali tuwulidde ne mugamba mwana tajja asigala n'agamba omwana n'amusibira mu kisenge nga tumatiza okuziika era abantu bewaffe abamu abyalimu ku ddalu oluggi basamba lusambe nga bamaze owulira kwanya ekiro kyonna abantu bayogeranga nti ono yettidde omwana gw'abadde azaala lwaki yazaala ebyana n'abaana singa embuto ezimu yazijjangamu n'atazaala byana babiwuliranga era obusungu bwe bakozesa okusamba oluggi omwana n'okugjayo omwana nga naku ndooza nga 3 ebyatta maama w'omwana tebibanga bye bigenda okunnumba ku ssaawa zino. Star Fm Radio kwenkola program kooti YAMAKA Star TV kwoli nebaza abalaba ku YouTube nebaza abasubscribinga nebaza n'abatwagala ebigambo tebiyinza butabula tebiyinza kubula ekiro ekyo njagala tumalirize ng'omuyaga guno tegunnaba kuggwa. Omwana ono bwe tumugjayo nze nabeera naye kuva ku nnaku 3 nga nsula naye nga waasula wensula naye nagenda olaba nti yeetaaga amata ag'emikebe nga sikyalina ssente waliwo omukwano gwange nagamba omwana oyo muleke nga wano ogende ng'okole okomengawo omukime omwana ono era n'amaaso gatandikira eyo ew'omukyalo oyo nga omwana oyo abeera eyo kakati ne mugaya amaaso ne baŋŋamba ekizibu ekyasooka ne baŋŋamba nti akirabika omwana ono yeebaka nnyo mu kisenge nga kuliko lights kyeka baazitunuulira nnyo wayayita mukyalo oyo tayagala mufulumya nga wabweru erage maaso okutandika okubagati kati okukubeera n'omwana ono oli ku Star TV saba tumalirize programu eno njagala omwana ye mulabye mulwadde n'amaaso kati njagala okulaba ekizibu gwe kyoyina kati mulongoonza ekizibu kye nina buli wembanga agezaako okufuna ebyange bye bifa kati omulimu ogwo gwemadde nkolako nali ngukola nali ngaafunye kasente kuba kangambe nti wennanaaba kuba omukyalo ono yajja n'ankimira eddagala naye olunaku lwe nanaaba naloota abalalu
nga buli wengenda ndabawo balalu abatulaba ebyo bitera okubaawo kasita wabanga waliwo ensonga ezitali nnungi ezigenda mu maaso si kipya gyendi si kipya tofaayo naye badde tutonya kasita ensonga mba mmanyi gye zigenda okuggwera njagala oyogere ku kino ekikugamba okwetta ngende enve wano kati mulongo ekyo ekireetera okwetta buli wembeera n'embeera ennyigiriza nendaba mbantuka ekisa ndaba nga ali ku kisenge nga ndaba nga etakyalya nnyamba neŋŋamba naye nze lwaki ndi ku nsi lwaki setta omukyalo ono mugumu nnyo naye amanyi okuŋŋamba kankwata abaana ngende ne mugamba naye togenda bw'ona agenda nze nkiwulira ne mmala nekimugamba naye kennyini ne mugamba nja kwetta yakati essaawa ya leero abaana bano ono omwana mulwadde ono omwana asulaako n'omutwe ameketa amannyo oyo asula akaaba bye tutategeera oyo agugumuka n'aseka ye mulongo ono yembeera ze nga bw'omulaba mulongo mulwadde ono omwana mulwadde atagabutagazi era omuntu ayinza olowooza nti kati mulo abawuliriza ba Star Radio Star TV nsaba buyambi ayina omulimu gwonna kubanze kati maze emyezi 2 ndi waka mulongo abawuliriza n'abalabi nsaba ku bujjanjabi bw'abaana bange bonna kubanga abaana bange bonna balwadde omwana ono akoona omutwe buli weebaka akoona omutwe akeketa amannyo asula yeegaaya ono asula asekerera agugumuka n'akaabe omulanga omunene ennyo kati ate ono ye ate mulwadde nnyo kubanga ayinza n'olowooza nti atambula mala gatambula saba yenna ayina obuyambi bwonna obujjanjabi nange ekigambo ekintuma okugamba nti nette simanyi kwe kiva naye nsaba buyambi yenna ayina obuyambi bwonna nsaba kuntaasa nsaba kunnyamba mu mbeera yonna buli omu kyayina buli omu kyasobola okukwatirayo ne famire yange atuyambe essimu yange ya Airtel eri 075 62 27 69 MTN eri 0783 62 27 69 eri mu mannya Saku Henry. Maama jangu osiibule jangu tumale tugende ogambye buli jembeera tebeerangako bwetene wa enkuba emaze ebbanga tetonya n'olwaleero tukyewuunyiza omuyaga byonna nga tebibaawo naye abalabi ba Star TV n'abawuliza ba radio Star tusaba buyambi mutuyambeko olw'abaana mulongo abaana nze basinga okunnuma mwami takyalina mulimu olw'ebizibu ebiriwo abaana balwadde tusiiba mulongo ffe enjala wano kyo tasobola kukkiriza ne tufuna afiya omukyere ne tuliisa abaana ffe abakulu ne twebaka olw'obutayagala kulaba nga abaana bakaaba naye tusaba buyambi obujjanjabi bw'abaana n'ekyokukola eky'omwami oba nga waliwo ekisibi ekiganya emirimu tusaba buyambi mutuyambe mututaase embeerambi tokaaba bwe wanaaba waloota ki nze bwe nanaaba naloota balalu nga buli wenzira ndabawo abalalu naye nga buli wenvuga emmotoka nze nva ku kkubo nga wali ekiwonko wendabe ekkubo njagala kutomera era ekyo kyajja kirooto nakifuna kirooto naye obuzibu bwe nasooka ofuna nti emmotoka olunasooka okunaaba bwe nti emmotoka gyenvuga yatomera abantu sente ne bazibba kati nenfuna omulimu omulala bwe nafuna omulimu omulala okumukwetetenkanya waliwo omuwala mukwano gwaffe yali family friend ng'akola mobile money najja n'atugamba waliwo njagala kukozesa ku busente mumpoleeko obusente nkozese munaabukima akawungeezi n'akima $3 waka ez'omulimu era olwazikima olwagenda nagenda okuddayo akawungeezi yabulawo buzi ne $3 n'ogwo omulimu ne bangoba kati ne nannyini emmotoka gye nabadde nvuga nga njiyiriza obulamu yaŋŋambye nti emmotoka gira gimpa ngipaakinge naye bannange bagenza okuŋŋamba nga baŋŋamba emmotoka baagiwadde muntu mulala kati yagivuga embeera eyinza okubaawo ng'eremesa ng'era bw'olaba bweyagala okulemesa puroguramu eno okuggwa naye njagala mbategeeze nti buli wantu wabeera ekizibu kyonna wabaawo ensonga eyaleeta ekizibu ekyo era wabeerawo amaanyi ag'enjawulo agataagala kujja muntu oyo mu miguwa kumaliriza embeera eri wano olwaleero buli omu asobola okugyewuunya naye nze sigyewuunyanga nzira ky'oba olaba nsigadde ntudde amabaati ne bwe
ne bwe ganaabwatukako ne bwe ganaavaako. Nsaba Mukama Katonda abasobozese okunnyambirako famire eno obujjanjabi. Omwami ono tetugenda musooka munoonyeza mulimo nga tannaba kujjanjabwa. Tugenda kusooka bujjanjabi nawe omukyala na bonna tulyoke tubeere obulungi. Mwebale kulaba programu kooti y'amaka mikwano gyange. Nyongera okwebaza Mukama Katonda abasobozese okufuna ssente ne musobola okutuyambirako abantu baffe. Kona kw'oba osobodde okutuweereza oweereza ku 0752 10 11 13 oba 0776101115. Programu kooti y'amaka mukkirize mbasiibulire wano kaŋŋende ebitaagala mbeeko kyenkola biyinza okunyiiga ne bimalawo ate emirembe gyonna egiriwo. Omukama Katonda abankuumire. Mwebale kulaba programu kooti y'amaka, mwebale kuwuliriza mulongo, mwebale kusubscribinga, mwebale tuyimuke taata kwata essimu tuyimuke tugende eka. Twayiseewa nga tugenda twayise eno kale mpaka taka nkapa wadde akatambaala kale mubeere bulungi mutuwerekeddeko tuwerekereko kirungi nkale mukwano byonna obuyambi bwonna tweyanza mulongo n'okubeererawo kuba nze nange natandika okuwulirira ku mukyala wange era ye yaŋŋamba nga mulongo kale nali nga nkuwulira nga bw'omanyifu abasajja beera ku programs endala nene natandika addala embeera gye tubaddemu era mbeerako tubeera naye amasannyalaze tetulinaye tubeera ku ssimu ne tuteekamu earphones ne tuwuliriza omuliro ne gubula biki naye tukwebaza amiina waddeyo akaddeko nojja kwanza nadde sikisuubira nagambye mulongo anajja eno naye nkwebaza olw'okuba bikyabigwa mulongo tukwebaza era essanyu lyetuwulira nze nga nze ly'amaanyi. Amina. Mmaideni Kabale Bugonzi omulongo babiri Sara ng'emanya gange siyinza butasituka singa waliwo ensonga ey'amakulu bweti endeetedde okusituka. Kyonna ky'oba ofunye essimu za taata oziwulidde ate obe ng'otuweerezaayo ekyokulya n'ekyokunywa.